Tubaniriza akawungezi akolunaku olwaleero mu program nze nga bwendaba nze mulanzi okubuuzaako n'okukulisaayo gwe asinziza omutonzi mu ssinzizo ery'enjawulo oba mu masinzizo ag'enjawulo. Tugenda kutambula ffenna bwe tuti mpaka essaawa zigenda kubeera 12 wano mu Uganda, naye mawanga ag'enjawulo gye mutulabira obudde buyinza okuba nga bwanjawulo. Abali mu ggwanga erya Amerika ojja kulaba nti bo kati abasinga bazuukuse bali mu kweteekateeka kugenda ate kusinza mutonzi, naye essaawa zino ebbiri zimala kubaggweeramu ne tusooka puroguramu eno eyanze nga bwendaba ne balyoka beeyongerayo okugenda osinza omutonzi waabwe. Mawanga agamu nga Japan obudde ate bwe bali mu lunaku luba lwakubiri mu mbala eyakaaya, naye ne babbalaze wammwe bo bagituuseemu dda kati bali eyo bali mu kakkalabya mirimu, awalala buwungeera kisinzira wa wooli. www.imc.ug ekyo ekibanja kyaffe tukisasulira, era bw'ogendayo Dream TV ogiraba, Doxa TV ogiraba, Impact FM ogiwuliriza ne Alpha Digital nayo ogiwuliriza bulungi nnyo. Kale nno kakasa nti ekibanja ekyo kyettanira ate kiweerezeeko ne munno naye abenga agoberera ebigenda maaso mu buweereza saako ne ku media yaffe eno gye tuyita Impact Media Consortium. Wano mu Uganda abasinga mutulabira ku Doxa ku decoders ez'enjawulo ne ku Dream TV ku decoders ez'enjawulo. Ebibuuzo ebibuuzibwa GSTV biki byonna ebyo abakenkufu baffe bali mu kukola ekisoboka okulaba nti ate n'olwo lugituluggula nakyo kibe nga kiva mu kkubo. Impact FM etalaze eggwanga lino, mwebale kubeerako nga mutuwuliriza, mwebale mwenna. Waliwo ababasindikira obubaka bannannyinize nga bwendaba nnyinza okukyerabira bwe twali ebukomansimbi nga tuziika nze abataata ku bajjajjange omulabirizi Ssaalongo Ronald Mukiibi bwe yaviirwako abataata waffe kati kuba sina kyakikolera, nze ndi muzzukulu mba nnyina kubanga muyita taata. Bwe yaviirwako taata twagenda ebukomansimbi mu kitundu ekyebuyinjayinja we twamugalamiza. So abantu abamu be nasanga babatumira nnyo baka babusindika ne bagamba nti mwebale kusomesa. Kale nno bannabukomansimbi mwebale kubanga gye muli mutugoberera. Ennaku gye muyitamu nagiraba lwakubanze siina kifo kyonna mu gavumenti eno, naye bambi muli bubi mu nguudo ate nga ndowooza Bukomansimbi lyemu ku disitulikiti esinga okulima emmwanyi wano mu ggwanga erya Uganda. Oba oyagala oba toyagala balina kye bayita emmwanyi, ate emmwanyi entuufu nga ne bw'ogikwatako bw'okina ze nanyigako bwe nti ng'ogiwulira ddala empeke mweri nga si birerya nga ezimu eziva gye sitajja kwogera, nsobola okudda nkole puroguramu ku makyenkya. Kale nno ndowoozaamu nti bwe wabaawo bekikwatako be mwalonda bakole ekisoboka okubanga babatuusaako empeereza entuufu. Ebyo mbyogedde nze nga bwendaba kwaye puroguramu gye tulimu nze nga bwendaba. Njagala bategeeza nti wiiki eno abatuteekamu ensimbi era abatwetaano buli lwa Sande aba Victory Christian Center mu Ndeeba lunch hour baŋŋambye nkutegeeze nti weeri okuva ku lunaku olw'enkya ssaawa 6 mpaka ssaawa 8:15 kakasa nti obeerawo. Ate ku lunaku olwokusatu wajja kubeerawo service eyitibwa Wednesday Workers Empowerment Service etandika ssaawa 12 mpaka ssaawa 2 ez'okumakya. Makkati awo tubeeramu n'omuvubuka ow'ekigendererwa kakasa nti obeerako ate ng'owuliriza oba osobodde ogende ne mu lutikko olw'omu Ndeeba. So nga ate ekyoto ku lwokutaano weekiri. Ekyoto eno eyitibwa obuvunaanyizibwa bw'abaana ba Isakaali. Ekyoto ekyo kirina obuvunaanyizibwa bw'abaana ba Isakaali, the Isaka Mandate Altar, buli lwakutaano ssaawa zibeera kutandizibwa 2 kuva ku 9 paka 11 oba 12 oluusi kakasa nti obeerawo. Why? Ekyoto kino kiri kubayita okwenenya okwannamaddala kituyita awakening Uganda into a serious repentance, okwenenya okwannamaddala kakasa nti obeerawo. Ekisaawe kya muda teweerabira. Doxa tugamba nti Doxa erina okuzimbibwa, tetujja kubuuza bibuuzo lwe yabuuza gundi eno ya gundi nedda ffe tusobola kubuuza bibuuzo ebyo. Doxa erina okuba nga ezimbibwa kakasa nti enkola eyo
ogyenyigiramu. Kale no bakama bange aba Victory Kusa Center mu Ndeeba bantumye ebyo mbenga mbikutuusaako awo program kasita mbimala ne bagamba program ebenga egenda mu maaso. Bananyunize nga bwendaba bonna bateredde ndowooza leero producer tandikire ku side eriko chairman mbanjule abantu bano abatulaba n'abatuuliriza era nabadde ne adde Musumba Nyanzi Musumba Kalanzi Musumba Kalanzi ali awo Kigangayizi waine kanisa yagambye nti munnanga oluusi boogera ne tutawulira era ndowooza bw'ofuna omukisa okwogera tekikugaana kweyanjula tolowooza nti bonna abawuliriza bakumanyi abamu bawuliriza maloboozi gammwe era ndowooza nabadde nyina obutambi bwaffe bwe twakoledda mbadde mbuwuliriza era waliwo yakuba essimu ng'agamba oyo ataddeko entalabuusi kwegamba nga teweeyanjudde kati naye bwakulaba wali ku screen bwakola ki bwakwagera Katonda tujja kitereeza ekyo bw'ofuna omukisa okwogera kakasa nti erinnya lyosookerako n'ebitiibwa byammwe mulina ebitiibwa bingi ate muwulira bubi nga tetubyogedde nze nnyinza okubyogera obubi nabyo byogere. Chairman ku ludda luli producer nga adatulaga ku screen yateredde dda ye Omulangira Kaaya gwali ku screen ye chairman waffe wa programu eno yatukalakata twamwongerayo agira atuwala mpaka lwe tunakkiriza tukyuse so nga ataddiiriddwa Haji Twaha Lubowa yalina entalabuusi oyo ye Haji Twaha Lubowa saati ya bbulu ndowooza mba siri kala blind aba bbulu oyo liraniddwa owejjokolera ye Sonko Charles oba Kaloli Sonko oyo nno nga mukatuliki ate munna nze nga bwendaba nnyo era ebisinga oluusi abyogeranga bwalaba n'okusinga obukatuliki bwavaamu. Mu ngeri emu aliraniddwa Sheikh Aman Sheikh Aman waliwo yangambye batumuteekeko eryamutambuze tetunya kyakola newuuyo waali Sheikh Aman oyo no ye imaamu ow'essanga kasita bamukuba akalulu n'azijjako bamukuba akalulu yali yeesimba mu 2026 ku kaadi ya Nuupu naye n'atawangula ndowooza kati yasala yaddamu NRM asobole owangula 231 yoyo Haji ayoyo Sheikh Aman so nga te side eno negatiddwako Sheikh Abdul Kadir Zisa Busolo Sejjange omusiraamuzi w'abafu akkiririza mu mizimu yene makolo musabo basule eyo nga banyenye ensaasi simanyi oba Allah naye musanyufu ng'onyenye ensaasi n'omusamize makolo era aliraniddwa munywanyiwe makolo oyo ye Senkulu Mandwa okuva wali erusaze ye musamize naye wali olwaleero so nga ate Titus Mukisa yali awo awatera kutuulawo Mulumba naye nga bwe twabagamba Mulumba ayina badisaipo be ndowooza mubalaba kati mwe simanyi oba Sheikh Zisa Busolo bw'onaaba toliiwo ani anaatuulawo awo ekyo kibuuzo kikulu kati ndowooza olaba kati kato Allah n'omubaka we bebamanyi buli kimu wakimulekera kale simanyi oba bwatyo bwayigiriza kyava abasiraamu tebaagala kutantebe naye waliwo abagita kale bakinaalaga nti ayagala ogita naye mmwe teyayagala kutantebekiranga omukyalo maze okukwasa omukyalo omuteeraani so omukulembeze eri omusiraamu omukulembeze obanga awasiza omukyala tolina kubuta entebe yange kale Mukisa chairman ndowooza ebisinga yabimanyi lwaki Mulumba tali wano kuba gwe chairman eddakiika nkuwaddemu tutandike program. Balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amannya nze Wamala Kaaya chairman wa programu eno. Abantu tebajja ku kyalo nga bakunoonya nga bamanyi gwe weesimbawo ku kyalo kyewammwe. Siri chairman mulonde eri mu kalulu naye era nabwo mbusobola. Mulumba yafuna obuzibu
era n'alwala akyali mulwadde wabula akyanoonya ensimbi okulaba nga yeetereeza kyokka ate olwaleero ali mu kuziika wenjogerera wano bafiiriddwa abantu 2 babaziika leero era ali mu kuziika saawa eno wenjogerera naye nga tumusabire Sheikh Amani naye waali yabundugulwako okay. Weewaawo tulinayo abantu baffe abajja batu olwokubanga banno okubeera mulumba yatuwa omusigire mwanjuli sokoleke tatuwanga musigire yatuwa ki naye waliwo atuulawo singa taliwo wamanya bwe yajja ani amuleeta ffe tumanyi ekyo kireke era ngambye nti leero yagenda okujja kati mulumba bw'anaddamu erungu banguba ng'akugamba nti leero nze nzijja kakati ye asindise oyo gwe tonnaba kumpaayo muntu obusika kirala naye waliwo abatulaba waliwo omusajja omu yansanga nga kitaawe yali mufuzi wa pikipiki mu bwayisaawo makono naye mutabani we mutabani we waliwo kibe waliwo diika naŋŋamba nti puroguramu tagivaako talina bweru wali simanyi we yali nze yansanga mbwayise nakiŋŋamba era nerinnya kati simanyi eriri yaŋŋamba naye nga bw'atyo alaba n'abalala bazze batulaba n'olwekyo mbadde nsaba kubanga okusinziira ku bansinkana buli omu balina bwe bamumpaako komenti naye kyenyinza okwogera kimu twesiŋŋanemu ebitiibwa buli omu awe munne ekiki ekitiibwa obubaka bwa chairman kebutuuse ekirungi talina mumyuka tewali agenda bujjawo obubaka butuuse bulungi Saalongo tusanyusa okulaba alhamdulillah singa mbadde makolo naligambye bweza byonna bigambo bya Luganda Katonda byatuwa okukozesa wansi w'enjuba wano wawulidde bw'ogamba nti weebale nnyo weebalire ddala bw'ogamba nti thank you byonna bigambo byaffe Katonda yabituwa abatuwuliriza abaagala so kati bakugambe nti bweza kigambo kyebweza kitegeeza ki makolo yagaliza muno bweza amina twebaza Katonda atuwadde nate akakisa kano okubanga tukyaliwo ate ndi musanyufu nate okukoma omoduleta ewiiki 2 zemaze nga wooli ate nga bweyongeddeko okunyirira ne bateesa bannange bonna mu studio okubasanga ne mukadde waffe gwe baleese kubanga munange ekiraka kisinga okunama emu esinga 0 n'olukonvuba lusinga ki amalaalo so okubanga mukadde waffe ali ku ndiri tusaba Allah musuuse muka musumba mulumba ate nga yamulwaziza naye tusaba munaffe asindikiddwa bwaleese bambi naye amuwembavu kubanga wano ekigendererwa kyawano si kyakulabwa era bw'oba wazze nga akusindise nti ojolabwe watomedde naye bw'obanga yakusindise ng'olinamu ku bigambo ebijja okusobola okukikirira eddiini yo olukonvuba lukira amalaalo Saalongo amaanyi kyogezaako okutugamba nti Allah alinamuko okufujjo alwaza n'amala ate musabe awonye anti kati Allah wafujjo Allah mu kifaananyi kya buzimbi alina principles 2 kujenga na kubomoa nanyini kuwabulamu ate nanyini kulwaza ate era namwe mweyisaako bweyisa mwebuza bwebuza ki kumanya tosobola kuŋŋamba kakati gwagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala alwaza ate ayina effujjo nze siwulirangayo omuntu wano
ayinza agamba nti Yesu nkoze bubi onzitidde omuntu era buli muntu agamba Katonda yakoze ekigambo ky'amaanyi nnyo. Njagala okutumirako ku mukyala wange Naalongo omumbe Jandagire Rukiya kutumidde wankoledde n'ekigambo kyatte okunsuulirawo abaana 2 n'obakuba ku ttaka yabasudde ne beeyagala obulungi. Nsaba Allah akunywereza obufumbo buli ekijja kyonna kikuyitengako obuyisi gwe ng'oli mu bufumbo otudde bagende buli ekijja kikuyitengako obuyisi abalala bonna bagende. Abalongo we bavuddewo akagundi kaffe kali kati bakalina akazimu ka Haji akazimu katya Kaliinu buli kitonde kyonna ekizaalibwa nga kiri muntu buli muntu azaalwa ne kaliinu ye. So n'abalongo bukati wabula ekizibu ky'okutegeera kaliinu kyeki kubanga omuntu bw'agamba nti ngenda mu swala noga nti nze sisaala nsaba busabi ekizibu kiba kutegeera. Buli muntu azaalibwa alina ebintu bino, alina omuzimu, alina omwoyo ogw'obulamu, alina omutima ogwa bulijjo. Kakati awo gw'owakanya n'ogamba nti nze siina muzimu, ate atalina muzimu aba mufu. Kankuwa ekyokulabirako omuto wange Mulanzi, singa obeera ku kitanda ne bagamba nti Mulanzi okumusanga n'obutamusanga ngeza bugeza guli musajja mukkiriza tojja kutya. Bwe mmala ne ntuuka mu ddwaliro nga kaweddemu ngamba nti kisajja kyange kikwano kyange sikisanze naye ng'ate omulambo guli mu keesi woli oli mu keesi wali bakubiseeko engoye bakutwala mu mochari. Kino kyesisanze gwe tuyite omuzimu. Kati obusiraamu bwa buli muntu azaalibwa naki era atagwina oyo aba mufu okusinziira ku nteekateeka y'obwa Katonda. Kyova olaba ne Yesu Kristo kennyini bwe yazaalibwa gwe gwasooka okugwa ku ttaka. Yesu bwe yagenda mu ggulu gwe gwasooka okwambuka. Owulidde? Era kyova olaba buli ssaawa yonna abalokole muba mu guyimba nywereranga ku Mukama. Ogwo gw'oba ogamba okunywerera Katonda gwe muzimu gwennyini. Chairman ne Makolo ndowooza ne Sheikh Amani mulina eddakiika buli omu 5 okuyigiriza ku mulamwa gwe tugenda okwogerako. Bwe twasemba twali twogera ku abafu basobola okuwulira essaala z'abalamu. Chairman ndowooza yataayisomesa ku olwo yeegatiddwako Senkulu Mandwa Makolo saako ne Sheikh Amani. Makolo bamu muzindaalo eddakiika ziri 5 mwenga abasamize mukkiriza nti abafu basobola okuwulira bye mubasaba era bwe mubisaba basabaani okubibakolera. Abantu ab'omukisa ono yanjule abantu badde omukisa okweyanjula eri abo tumuwuliriza. Nze Makolo Mayanja yawonya ery'ekisumi ery'ekisumi eya Stanley Ekisumi mu kimu bukatuli ki mu Bwangirikaani? Mu Bwangirikaani miliyoni 2 zambula okujjako erinnya eryo kubanga etera okujjako erinnya era miliyoni mu gavumenti. Muwanga tazirina sobola kudira kintu sente ez'omugaso zeekanyeddaako ntandika ate okuzoonoka nga nabala suupizi bazeetaaga sobola eberinnya okunyanjirekawo kakati tintegeza kwonoona sente nomubeeramu kaleregera okudimbuuza nekusiramu kutikiriza. Kati oli musiraamu oli mugagga nekwonako eri mwenzikiriza endala egyeyamba. akati ekigambo kino kyebatugambye nti abafu bawuliranga obasaba ng'osaba kubanga obasaba eddiini kubanga obasaba kyoyagala. Omufu oli nenamanya olubiri omufu oli gwe bawateeka mu ttaka ye aba takyalina makulu niwo omuzimu guno ogugwe gugwa gukyalina amakulu kubanga gugwa gukyaliwo era gwe gujja nga ekika kirinamu nga mugwetaaga ne bakuba eŋŋoma ne bagamba gejja gundi jangu
jajja mwoyo gwe mwasinziirako yali alina enzikiriza yammwe oba empewo zammwe zatulanga oba amayembe gammwe oba emisamba gyammwe najja n'abalambulula nagamba ni bannange nze naira muzimu guno oba nze naira musamba guno nze nagula ejjembe eryo twayokolanga bwe tuti netutereza bwe tuti ogwo omuzimu gwoguba gukyakwali gwoguba gukyakwali niyo olwomufu omusamize bwafa kiki ekifa ennyama endo yefa nibagiteeka muki mu ttaka naye awo awali webaateeka ennyama ye era bwoba oyagala okumusaba osinziira oyogera omulimako nagamba ati awo amaanyi ge wegasitukira era bumuleka mu nsiko omubiri gwe gufa omuzimu ne gumuvaamu omuzimu gubeerawa gubeeraawo naye omuzimu gubeera mu bba guba gwetambulira lwaki ate ogenda wali andi guba gulina okuvunaana oba ogenda tuvunaana nti lwaki tolima awo waliwendi wali waliwe ntolongoosaawo ng'ate nze mwava mu nze gwe okugendako obuyinza era omuntu yena yina agamba nti omuzimu gwa jjajjaawe oba ogwa kitaawe oba ogwa nnyina tegumuyinako obuyinza abatali muntu buli gwe mpulira wano nti ye abayita mbwa simanyi asumula eri abayita simanyi kivundu nyo omuzimu gwa nnyoko guba kugulu ne bwoba mulamu ne bobulamu buno babulijjo bwegugulwanirira nebwekibaki tolina kyosobola kukola nga omuzimu gwa kitaawo oba ogwa jjajjaawo nga tegukkiriza nekibaawo era nebawulira bano bagenda nagoba omuzimu gwa jjajjaawe tambula ogende tubasekerera bagabanyoona bagoba omuzimu gwa kitaawo oba gwoyo gwa wenyewenyini oba gwoyo gwa wenyewenyini. So makolo kyogamba nti mwenga abasamize okukkiriza nti bajjajja bammwe bawulira essaala ez'abalamu musinziira ku byafaayo bya buwangwa tusinziira ku kiriwo kyennyini ekiriwo ekyaffe emizimu weegiri tigiriko gamba mbu ate jakuvana kusoma mu bitabo gy'emizimu gyeyogerera mu bika byagyo gyo gyeyogerera weegiri bino gyobalazeagamba tisijana nakitabo wano lwaki nti byenjogera webiri byeyogerera wemanya muzimu gwa kinata giganga kinata mulwayo nere bugezi twatambulira nga muyita emwamukige kinata majangu baba waliwo obuzibu bunabunalwakumala mu kyoto nga zengamba jjajja waluutajjabi nkeruka pipikinitua nabwebangabangabagijangabisibuka olwokuba gweyagala sente nowakanya nebakusomera gwomusango era tewali muntu adukebwako kizibu wawakite boba nofa tebakozesa emmese ezimalamu engoye kyebikiro mesesabemu engoye zizigwezedde obumanyi namunye yaliwo kaaba wakawa nagwawoki ebyo bireeta bageja bakusembereza byobalange byaffe tewaliwo kiwugulu gyekikaabira newatabaawo afa yo nga kigambiraki mu america oluyologendagayo oluuza byaki yogeryabyo bikwatako mbagamba sijja na kulwani sijja na kitabo okuba kenjogerako nkimanyi kyange kyanono ekiriko kugamba kyate nonoza obutabutabo sobola kugenda kumba kusumira mukika aye mapa akatabo ate se osooka olaye bajjajjawo nebakuwandiikidde nedda sewo ebange bambitegeera bulungi nnyo okkiriza nti bajjajja bammwe okusamize bawulirira ddala essaala z'abalamu naye nga simufu oli omufaalo ge bateeka mu ttaka batakyawulira twawule omuzimu oli omufaalo ge bateeka mu ttaka batakyawulira naye omuzimu gwamuvaamu gweguba guwulira era bwe muba musabanga mu abasamize gwe musaba gwe tusaba omuzimu kati gwe omuzimu amaanyi gugajjawa omuzimu amaanyi gayo gatambula gazaalibwa nawo
nembayibuli mwenyini tusooke kubali abeerimu ewammwe mu busabize ababayibuli sooka obaleke sooka njaganya okukwata ekitangaala omanyi ng'osoma busomi tofaayo nebwemba nsoma busomi sooka onyikiza abeewammwe amaanyi amaanyi gaago mazaali mulina giva mu bayibuli amaanyi gaago mazaalirana gaago guzaala gazaalibwa nagwo guzaala oluzaalibwa bwepa omuzimu ne gumuyingira n'akaaba era bw'atakaaba bagamba kale wakasakana kana okukaaba wali so omuzimu guzaala olinayo ku baana kana akaana kebazadde kegufuna ogwo guba gukitegeeza weego kana akaana kazaalibwa bwepa totulimba naawe ogambye gukayingira okayingirira baguzadde okuyingira n'okuzaala bye bimu anti wulira kati okwebaka ku mukazi gwegwe nobuli mwewe guyingira omwana owozadde ekirwana Sheikh Salo obusiraamu twawulira bano nga batugamba twagala kuwulira gwe abafu abasiraamu basobola okuwulira essaala obujulizi bwonna okuva mu bitabo ebyenjawulo bayibuli ne Qur'an bitulaga bulungi nti abafu baba bawulira kyova olaba Yesu ono mwagalanye ebintu bye yabyogereranga mu ngero yagamba nti balina omukisa abo abafu abafiira mu Mukama waffe omuntu atawulira taba na mukisa Yesu bwe yagamba nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu Kristo kitegeeza nti bawulira omukisa tegugasa atawulira kitegeeza nti bawulira endabayo okukomawo ku kino nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuntu bw'afa emirimu gye gyonna gikutukawo n'asigazaawo ebintu bisatu ebintu ebyo bisatu ebisigalawo yagamba nti sadakatun jaariya ye sadaka esigala etambula ekulukuta kati nga mukadde wange ono agirubo mu maka gano agawano waliwo omuzikiti ogwo mukadde we eyafa agisala mpasa afunako omuntu atawulira tafuna au elimu yuntafa bihi ilimu egasa ebigambo bino byenjogera kati mukadde wange muze yayi Allahumma ighfir lahu warhamhu alimu kufuna kera awulira essanyu nga mutabani wensomesa ne mutata wa ajirubowa ne mukadde wa fajise jange jajjanga wazisa busulu afuna kwa mawano lwaleero fa abasiraamu okumanya nga omufu abawulira tetukkirizibwa mu busiraamu kwogera ku mufu kigambo kibi era netukkirizibwa kola ku mufu ekigambo ekimulumya ng'okugeza kati mukadde wange ono aliko obulemu musumba mulumba simwogeddeko bubi mukwano gwange tajja kunyiiga singa aba afudde n'ava mu bulamu buno obwensi haji tukkirizibwa okwata enyondo tumukube tumugolola okugulu lwaki kubanga abawulira n'amazzi gano ge tukozesa okunaza mayiti gateekwa kubanga ga kisusu so tegwokya soko linde mulumba si musiraamu anti ngezeza singa bamusiraamu naye nga musiraamu n'atali musiraamu tokkirizibwa kuba mayiti oba abadde mulema obusiraamu butugamba omuntu ono aliko obulemu bwatu bwe tukola ki tusimentane eri mu kikula kye omukono gwakula bwegutumukube tumumenye abadan kuba tukkiriza nti aba agira ki tetukkiriza bamuteeka mu kafunda nyiganyiga keyo kesi erina okubanga ngaziira tubayigiriza mwe abafu baba bawulira n'okwata enyondo n'okuba kulipo kusanga omusiraamu gwe twaziikeyo busoga kesi ng'eyina ekibuto kikomeeriwe ekiti owulidde eteekwa okuba nga ki nga ngazi ate omusiraamu gwe mwazika mu keesi omusiraamu gwe mwazika mu keesi ennene anti kati bo bamuziikamu naye ate bano bo tebaziika anti kati tomanyi bino bintu tobitegeera
obusiraamu tebukukkiriza kusiiba nga tolidde naye ate ekisibo wekituuka bukukkiriza okusiiba okitegedde kyetuyita ilimu walfahama okumanya n'okugiraki n'okutegeera nti kakati gwekyo wakitegeera nti omuntu bamuziika mu keesi naye nga ate tokimanyi era oyinza okuba wakimanya nti baziika mu keesi naye nga tewakitegeera so manyi olina obukodyo obungi obunzija ku mulamwa mululeto nekengera nnyo buli wentula mu studio wano naye okomawo ku mulamwa omuntu ono ne bw'aba afudde kabuli ye tetukkiriza kutuula ku kabuli ya muntu aba awulira era ebintu byonna bye tukola omanyi obusiraamu buno katonda yatuteekateeka nga tugenda kuyita mu nsi ezi tulina engendo 3 kunya olugendo olusooka lwe lugendo lw'obutabeerawo twali bakitaffe ne tuvaayo ne tugenda bamaama baffe olugendo olwokubiri lwe lugendo lw'ensi lwe tulimu olunaku lwolwaleero nga twebuuza ekibuuzo olugendo luno olw'ensi lwe tulimu essaawa eno bwe tunaaluvaamu tulagawa tugenda mu lugendo lw'okufa bwe tunaaba tugenze mu lugendo lw'okufa insha allahu tabaraka wa taala obulamu buli obw'oluvannyuma tukkiririza ddala nti omuntu ali mu kabuli aba awulira tetumukolako bino wammanga tetulinyirira kabuli ye tetugituulako na buli saala yonna gye tusaba nga nnungi omufe mutuukako mu qur'ani muno mulimu essuula eyo erimu aya ezibonereza njagala okulaga nti omufu aba awulira omusajja omu yalina obutakkaanya ne munne allah n'amukoowoola n'amutta ono bwe yatuuka ng'atandika kiganda waze ng'atandika kusoma essaala embi naye nga ali ku aya za qur'ani fawayulu lilmusallina alladhina hum an salatihim sauna okubonaabona kubeere ku oyo nsaba allah akole bw'ati nsaba katonda kumbe yali asoma qur'ani bwagenda okukeera ku makya ono yasomedde qur'ani ebibi nga asabira oli munna ali mu kabuli allah n'amuleetera endooto ng'omusajja ali mu jjana n'amugamba naye kyaze kitya omusajja gwe nasomedde qur'ani abeere nga abonyaabonyezebwa naga nti anti zizantuuseeko nti equr'ani ya allah teyinza kutuuka ku muntu allah n'amubonereza kati buli wogamba nti ogambye ku mukadde waffe twamuziika muzeyi saalo owa dr serwadda tubeera wano tugamba mukama amuwe ekimuli era buli yakwatanga kazindaalo mukama amuwe ekimuli ekyemirembe senga baali tebawulira presiding apostle wadde yali munaku yali asitukirawo naga nakkiriza yesu n'omutima gwange n'omwoyo gwange gwonna taata wange tawulira temumusabira yeeyo naye buli yakwatanga kazindaalo taata wange mukama amuwe ekimuli ekyemirembe taata wa dr serwadda mukama amuwe ekimuli kyaki ekyemirembe ngeri muzeyi musigirawo era nakati musabira nsaba allah ebirungi byakola bimusasule ebyamusobako ng'omutonde jjajjaffe musigire katonda amusonyiwe era amusaasire ne taata wange muzeyi yahaye n'olwekyo sebo moderator n'abatuwuliriza abafu bano ekigambo okufa kigambo kya luganda kitegeeza omuntu okufuula embeera okubeera mu hayati duniya eno gye tulimu nga takyalya mmere takyayambala suuti takyayizima kati abafu tebalina bwetaavu bwa kugula motoka kati muganda wange wagula eyasooka n'ogula eyokubiri kakati ebirowoozo byo bigamba bakati kye eriko oyagala kugula ndala abafu tebakyabikola naye bo bano abafu abali mu kabuli bo okuwulira kwabwe ate bawulira nnyo okusinga ate we baali nga bakyali baki nga bakyali balamu omufu awulira nnyo okusinga we yawuliranga ng'akyali mulamu alaba nnyo okusinga we yalabanga ng'akyali mulamu atambula nnyo okusinga we yatambulanga ng'akyali muki let me give you an example muyirimu y'ebyemyoyo oyinza okukeera ku makya omuntu n'afa mungu n'akuleetera ekirooto nagagamba nti mwana wange mulanzi amazzi gampitamu ekyo abantu abasinga abali wano naddala mwabeeyita abalokole mwebuza okutegeera era omuga nti nalose taata ngamba amazzi gamu terera bulungi nkusimba emikono nkuleetere petroli dizero ne parafini nkusiiga amafuta tumwoke omuntu oyo agende naye ng'omuntu ono aba awulira bulungi aba alaba amazzi gakuyitamu agamba amazzi gampitamu mwana wange taata w'omukulu mulanzi nga yafa asobola okukugamba nti bagenda gayaza zirobwe road bagenda kuyisawo oluguudo ng'ekyabulayo emyezi egi oba emyaka egi nga gwe tonakimanya naye munzijeewo mangu mufune we mugira ki we munteeka ekyo nno mwana wattu bakikkiriza
ewaffe eyo waliwo omwami sijja kumwogera linnya kubanga amanyiddwa mulokole w'amaanyi nnyo, yali musumba yafa, Mukama amusaasire. Bw'amala okufa yali yaleka sente ze mu siiringi, nga sente ziri mu biveera, zisibye mu biveera. Kati omuzimu gwe ne gulumba omu ku bawalabe ne kumugamba nagundi nti sente zange ziri mu siiringi, sente zange ziri mu siiringi $5,506,000. Omwana n'abagamba taata yandoosezza eriyo sente, naye twandibadde tulinnya tumenya waggulu awo ne tujjayo sente, taata yateekayo sente. Bano banne abalina entegeera efaanana ey'omusumba ono neyo oli muto wange omusumba w'omukalagi titaitala bagamba sitaani nga batandika kusaba. Omwana kye baakola abatuuze ab'okukyalo nga bagamba kawutuleeta eddaala nga baleeta ki ddaala nga balinnya mu bunankani buno nga balinnya waggulu, ogenda okutuuka mu siiringi nga bajjayo kiveera nga bakikuba, ng'omwana agamba sente zizo nabagambe. Bwe baba bakubira essimu bano abalokole ne babagamba esente bazigyeyo, abalokole abaali bawakana, abalinnya booda, abalala bajja badduka buddusi okugaba n'esente zaki ez'omufu. N'olwekyo omufu aba awulira, omufu aba alaba, omufu aba ategeera, wabula Allah subhanahu wa ta'ala amujjako kintu kimu, obutakola mirimu gyaffe gye tukola. Abatakyasaala nga ffe we tusaala, abatakyasiiba nga ffe we tusiiba. N'olwekyo ntwala omukisa guno okoze bulungi nnyo okuleeta omulamwa guno bwe guti. Nyimirira wano era nga bwe ntudde mu studio za Dream TV nga ndabwe duniya yonna, mpanjagira Allah w'ekitiibwa nannyini busaasizi asaasire bakadde baffe bonna abali mu kabuli, kubanga ne wano wetutudde wano tutudde ku bantu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala gfir lahum jami'an birahmatika wa afihim wa af'anuhum birahmatika ya arhamar rahimin. Ay Allah basaasire bonna okuva ku Adamu awo bwe tulina kakakwate naawe tutalina kukakwate, Allah balina kabuli tebalina kabuli, tukusaba Allah batuuseeko ekitagala kya Qur'an era mu mbeera efaanagana bwetyo batuuseeko ne baraka z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo buli atakkiriza nti omufu awulira atawa mufu kitiibwa, oyo talina njawulo na sitaani, yagenda okubeera ng'asemba nakyo. Kyova olaba omusamize tawa mufu kitiibwa, omulokole tawa mufu kitiibwa, Museveniside yagamba omuntu bw'afa abangambwa. N'olwekyo sebo moderator, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo. Abafu bawulidde, Allah abasonyiwe era abasaasire. Alright, waliwo ebigambo ebiwoomerera okwogera era nga omuntu bw'aba nga abiwulira ayagala nnyo abyogere. Kyokka bambi kizibu nnyo okulowooza nti ogenda okwesanga nga byabutwa, nga byabutwa. Naye bulijjo tujja twogera nti bakatonda bangi, bakatonda bangi, era bakatonda abangi babeera n'ababaka ab'enjawulo. Nabbi ow'obulimba abeerayo ne nabbi ow'amazima, wabula buli omu akoppa ku munne, naye okusingira ddala Katonda yatonda eggulu n'ensi bamukoppa nnyo. Naye ekyennaku era ekitulaba nti ono nno olabika si baka wa Katonda, ogenda okwesanga nga byayogera tebikwataganye na Katonda oli, ng'omanya nti oyo mwawufu. Katonda kitaffe waliwo atakkiriza linnya eryo kumuga nti Katonda kitaffe, era ebigambo bye tebiriimu buzadde. Kaakano nno topika eno nkulu, kubanga abantu abafiiriddwa nakaakati waliwo abayinza okuba nga bali taata waabwe ali mu ddiira awo banaatera omuziika omuntu waabwe omufu, oba maama oba taata oba jjajja.
kati nga mukadde waffe Ssaalongo Mukiibi taata we kyajja akole ki simwogerere kyajja agende kakati okutandika okumugamba nga bw'atakyalina mugaso mu bulamu bwe ayinza obutaagala kimugamba naye ge mazima era takyayina kyayinza kumusaba wadde ate okumusabira. Sheeka yagendaga nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe n'akomaawo kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo otandika kubala bikolwa. Tuba omugenzi yalina ettaka n'aliwa kyaki fine yaliwa naye takyalinako decision yagikolerako. Wali ewaffe Matuga waliwo omukyala yali Laakeeri. bano balabika bamenya n'ekiraamo. Yali Laakeeri. Laakeeri najja agaba ettaka era kati we wali ekkanisa yaffe eya Seventh Day Adventist yalituwa nga mulamu. Bw'afa yafa bbanga liyiseewo. Ebizimbe byonna ebyaliwo nga amaze nga afudde oba structure ezaaliwo ng'akyali mulamu twatuula ne tuteesa ne tuzimenyawo kaakati walala naye tetwamubuuzaako nti waayi tubuulireko wandyagadde kyaki etunula eno oba eri kyaki gye walekawo tugigire oba ekifo kyo tukirekewo nga kikyali nga kiri mu ntebe otuulaawo. Kuba Bayibuli yetugamba bweti mu kale Mubuulizi 9:10 kale balanze Mubuulizi 9:10 katudde katumulemu katono nnyo Impact FM nawe atulaba ku Dream TV ne Dokisa tujjewo baka buno ale tukomewo tetubuuza. Okay, chairman ayogedde ekintu kwaye yabadde n'omuzindaalo. Agambye nti omuzimu bwe gumulumba agoba mugobe. Kati njagala kumanya onyweza nti giba giwulira. abadde atandise okusoma kakati tofaayo ngenda kukubuulira mu Bayibuli ekintu kye bayita omuzimu kyawufu ku mufu. Omuzimu n'omufu. Era n'omuntu taliiko muzimu agibwako ajjako emizimu control setaani ajja ku ye. Mu Bayibuli yo kale Bayibuli yonna si yange omu kale mu Busevenisi Bayibuli nze nga bwe ndaba Bayibuli eyawula omufu n'omuzimu era tebagamba nti omuzimu gwa gundi. So Bayibuli eyo bw'eba eyawula omuzimu ku mufu obanga alaga nti yo erina Katonda ow'enjawulo ewa mwawufu mwawufu atali wasa owona agambye nti buli muntu alina omuzimu. Eno Bayibuli egamba nti nno bamalayika abaagwa ze dayimoni era ze zijja. Dayimoni yasooka Kawabisi ejja kumusota ne gwogera ne kaawa. Wali olabye omusota ogwogera? guli mu Bayibuli. Ono naye obujulizi abudda ku guli. Ani yakema kaawa? Setaani. Okitegedde? Kaakati omuntu agamba nti emizimu gyogera egy'abafu okugyawo nga tabikkuliddwa naye setaani yabaamu
liko wali oloseko kitaawo kitange no I mean jajja okuloota omufu kyobuubuuza wali oloseko omufu nga bwe nalootako ne mu Amerika gye sirinyanga olabayo ku TV kakati ne taata bwetu bwe ndoota kyokka ate gwe nsibukamu simumanyi era simulootangako gwosibukamu nze sirootanga ku Adamu so batugambye wali olunyiri bwe tulese nga nanze kasita Yesu omuloota nere Yesu simulootangako onzikiriza Yesu gy'ali naye atugambye nti buli kintu kyonna bwe kyolaba omukono gwo kyekulaba okukola kikolanga n'amaanyi go gonna kubanga mu magombe gy'ogenda teriiyo kumanya teri mulimu wadde okuteesa tamunaye akati nteesa n'omufu no bw'oba oteesa ebyo byoteesa oteesa na sitaani nga kaawa bwe yali ateesa nagwo n'amugamba nomusete nemugamba kino kirungi okulya gwateesa era gwe gumu ogwateesa ne ku Sawulo ng'agenze nga bamugambye era nnyimuziza ogwa Samwiri ogwa Samwiri ebigambo ebyayogerwa si bya Samwiri kuba byagamba ndaba Katonda ng'ava mu ttaka obwo si bulimba Katonda ava mu ttaka Katonda ava mu ttaka bwe gwayogera yayogera musajja wa Katonda yagamba ndi ndabye nga Katonda ava mu ttaka ndibadde mu lulimi Oluganda lubaale Katonda omutono ndibadde nti yalaba kifaananyi nagambye nga ntandika nti bakatonda tulina baki bangi era bwe twogera Katonda tuliza ekyo kyosinza eriyo n'abamu nga Katonda waabwe lubuto kasita omuwaka okulya ng'ava ku mulamwa kaakati nno bino bagamba nti wadde omulimu wadde okuteesa ate n'okumanya teri kumanya kati gwagamba nti osaba Muhammadi osaba ani omusabira mbwera aba alaba toba katemba kakati aba alaba era twaba awulira era bwe bamuyita ngwazze kakati ati gwe gwatafaayo ebyennimi engenyi birala ate ndabye omulosomo mulala ezo si nnimi bali bo babeera bakola ki era nga omuntu awakwadde amagezi ali nga ngenda ngamba nti nfukamidde sebo nkusabira ove mu gundi mukubanga gaziya kabuli gakola bino omulimu gwa Allah ku gaziya kabuli bagamba mayo bagamba Allah musonyiwe byamusobako amugazize ne kabuli Allah ayina enkumbi ayina ekigasurura egaziya gwe mulimu gwe yapatana kugaziya ntaana mu kifo ky'okwesabira ofuna omukyala oli mukusabira kitaawe yafa mboba mugazirize kabuli yala jalala ate taata osaba kitaawe akuwa omukyala ye yali tamwagala okumulekawo n'olaba omutwe muzimu nga gukujjudde ebyo byobigerako muzimu ki setaani alina triliyoni y'emizimu era omusajja yasangibwa ku Mark Surezi 5 Legion namba muliko ku mutwe abo be boogera ebyo era omuzimu nga wakubadde ku mutwe osobola okwogera diamond nga kuliko ku mutwe esobola okwogera nti ono Haji ku saawa 5 yalidde ebinyeebwa eka iyo setaani asobola okyogera
edayimoni esobola okyoka kati gwe olwokubanga dayimoni yagala okukulimba kyeva ejjira mu ddoboozi lya kitaawo olimbiwe ove ku busiraamu dayimoni yagenda nekwata abantu abamu nebagati ne muwalawo bwobanga ayenze bwenzi ngaomwenze ngaoyenze eri ebbali oyo taba mugandawo wasa dayimoni ngemukutteko ate naga nti bwe busiraamu omubeere wasa mutakuliko ki luganda dayimoni ekutta abantu bangi ng'ebataddenga muki mugundi naye nga eba tevudde ku bafu muganda waffe abafiiriddwa bonna mbasaasira naye abagenzi tebakyayina mugabo n'omugaso tebalina ebyabwe byebaleka bye birina omugaso naye byemutambuliramu kirina buzibu butambuliramu bw'abanga yaleka aguze emmotoka sigisimba ku malaalo togisimba ku malaalo mbukakati kubanga emmotoka yagigula era bakugamba kati ng'amateeka ga Uganda omuntu olufa bapaba funa death certificate tubuulire nti gundi sejjange yafa death certificate nga bagiwa olaba omuntu singa ofudde ng'omukono guli mu nsawo nga mulimu esiringisi 5 oba 10 oba 15 bafumba amazzi ne bagafunyulula togenda ne sente engalo ne bazifunyulula bajjemu sente togenda nazo seeka ki amaani yamanyi sente togenda nazo era bwe bamaliriza ne bakulangirira nti gw'oli mufu ebintu by'omugenzi kiriza obagaana byonna birina kubeera wa administrator general bibye paka nga ekkooti ekukkiriza okubiraaninga era bakuwa ebbaluwa kaali eby'omufu tomala kaga nti anti yafudde kaakati yatulagira omufu tamanyi na administrator general yakugabira era ono muganda wange ono yatawaana nnyo ne baganda naye nga bali mu kali nti omufu akola ki taata waabwe awulira ono bwe yateekanga mukola ebintu nze nali ntwala ekyo nti awulira era naye nga bali tebakikkiriza bambi kwe kutwala mu kaduukulu kati naakugjayo taata ate yeyanzijayo baasi kakati nno olw'okuba kati awo yaziba amaaso we bakutwala anti lindako nti fe tuba tusabira omufu tetusaba mufu tusaba Katonda ata ayambe omufu waffe amuwe byayagala amukolere byayagala mu bufu bwe kyoga nti aba talina kyasobola kukola talina anti aba takyeyamba tasaba busabi najja anti asaba abafu abasiraamu basaba nasaba najja bw'aba alina kyayagala okugenda amala kusaba abafu abasiraamu basaba Allah abafu abasiraamu bateekwa okusaba kati katugeze fe tuba tulomba edduwa bwe tuba tulomba edduwa tuba tuteeseteese nti tugenda kusabira mukadde waffe kakati eri asaba naye abeerewo Allah bw'amugaana tabeerawo kati oyajjanga waali omusajja oli yalina ekyoba kikitabo kisiye ebbalu zange oba Qur'an alina bbalu zange bw'aba ali eri mu kukola ki mu kuzikira kwabwe nga basaba bali mu mawuleti ng'atandika ayogedde bitategerekeka tetubimanyi naye olulimi Luwarabu bagenda okugira bwoti nga ayabudde mutume mufaanana nabbi naye nga muzimu gubajjidde setaani abajjidde kyova olaba abagamba kuwasa buwala bwabwe nabbi yagamba sitaani tamwefaananyiriza ayiye mwe mumuteeseeko hadithi sahihi kale so njagala okutegeeza eggwanga n'abatulaba ebyo awemukira omufu yeeteesa kyemuva mumuwemukira anti Uganda oli yalowooza kikiba kivundu kyetujjawo
Okay, chairman, mu 7th day wali aba 7th day abatuukirivu. Abatuukirivu butya? Abatuukirivu abantu. Bonna batukuvu nange ndi. Kubanga gokkiriza Yesu Kristo. Obo bali gwata n'abajja n'aba oli mutukuvu. Kutukula kulala. Kale, we twasemba wano owejjokolera yatwawulira. Waliyo abakatuliki aba bulijjo. Ne wabaawo ne bali so buza abali awo. Waliwo abo abali ku level eyawaggulu abo bo yatugamba abatuukirivu abo bwe tubasaba bawulira ne sala bazituusa eri Mukama byabwe owejjokole kituufu abatuukirivu bwe tubasaba bawulira era batuusa essaala eri Mukama obujulizi buliwa neyanziza abampuliza n'abandaba. Waliwo ennaku ezo nagendako emuyomba awo Wakiso nensinkana omukulu bamuyita Masiira, naye mulabi wa programu eno agiraba nnyo. Mwami Masiira oba kwoli Masiira yansinkana mugisu ntambuza nabigere nayimiza piki ye mukisa wali naye sebo nkutumiddeko nnyo Masiira kati so si Masiira kakati erinnya lyolimanyi lyewamu abafu basobola okuwulira essaala z'abalamu. Ekintu kino kati nga kunze omukatoliki nakirabamu enkola ya mirundi ebiri obwayiro bubiri kiba kinnyonnyola, kubanga fe abakatoliki tulina be tuyita abatuukirivu era nabalaga juzi abo kwegamba abantu babeerayo abayise mu bulamu nga bali wamu naani ne Katonda. Naye kantandikire ku kitabo kino kubanga kuno okukkiriza waliwo oba mu Bebbulaniya oba nti okukkiriza tukkiriza nti ebitalabika bino ebirabika byakolebwa nga biva mu bikola ki bitalaba. Ndowooza mukugu nnyo mu nnyiriri. Kaakati eno ffe kituyita obulamu tulaba omwoyo tulaba emmeeme, nayogera kuli emmeeme nze nembaga nti ze gyembala ng'omuki ng'omuzimu. Naye omusajja ono mu kitabo kino eky'amagezi abalina ebayibuli entabira mikaaga tebakiina, naye oba osobodde okugoberera bayibuli eno ebitabo ensanvu mu ebibiri, ekitabo kino bakira The Book of Wisdom, kitabo kya Solomon. Bannaffe bwe baali batwawukanako Martin Luther ng'amaze okuva ku Kereziya, ebyo baabitwala, ebisala mukaaga tebaabitwala, bituyita apokrofa, ate ffe no tubiyita deokuton, ebyakkirizibwa oluvannyuma mu mateeka emu byawandiikibwa mu Luyonaani tebaabitwala. Naye ekitabo kino kigamba bwe kiti, kitabo ky'amagezi ekya Solomoni essula ya 2, ababi bawubwa bwe balowooza nti obulamu bwaffe bumpi ate bujjudde obuyinike. Olunyolo lwokubiruga nti ffe okuzaalibwa kigwawo bugwi era nti obulamu buggwawo nti obulamu buggwawo mu ngeri eyo. Tuba ng'abatabeerangawo buba nga obulamu bweddewo, kubanga mbu gwe tusamukka ye ndowooza y'ababi, gwe tusamukka era nti okulowooza kwabwe z'ensasi ezimansuka okuva ku mitima gyaffe egikuba, nti ensasi ezo bwe zizikira omubiri ne gufuuka nga vvu, omwoyo gwaffe ne gubeera nga gugwawo ng'empewo ewewuka. Kati eriyo abalina endowooza eyo ono bwe yali awandiika. Naye bw'atuuka mu ssuula ey'okusatu aga nti obulamu bw'abatukuvu w'abatuukirivu bukuumibwa Katonda era teri kabi kabutuukako. Abasiru bo baba balaba nti abatukuvu bafudde era balinga, abasiru baba balaba nti abatukuvu bafudde era nti abatukuvu okutuvaako baba bazikiridde. Awo nakusomera abasiru be balaba nti abatukuvu ono omuwandiisi w'ekitabo kino eky'amagezi ye bwaga nti kyenava nkusomera mu Isaaya 5:7 nti mu Isaaya 5:7
nti obulamu bwaffe tebugwawo bugwi nti ffe kyetuva tukkiriza nti omuntu alina ekyo kye bayita ki omwoyo agamba nti omuntu omulungi afa niwatalabikako akisaako omwoyo abantu ab'ekisa ne bagibwawo niwataba akitegeera ng'ab'ekisa abo bawonyezeddwa akabi akagenda okujja abo abaali abalungi mu bulamu bwe bafa bayingira mu kiwummula eky'emirembe endowooza owulira nabakutu kibakyogerako mukama ku ekiwummula ekiki tangala ekyolwa ekiwummula eky'emirembe okibeeremu kaakati yesu bwe yazaalibwa yatufaanana mu byonna okuggyako ekibi teyali mujeemu yesu bwe yajja n'afuuka omuntu yafuuka kibi naye yesu yatufaanana mu byonna kati ate tukkiriza yesu yajja mu lubuto lwa biikira maaliya nga mwoyo kigambo n'afuuka ki omuntu kakati tulaba obulamu obwo nti nange Sonko nzikiriza nti yesu yanfaanana okuggyako siina kibi kati tukkiriza nti obulamu obwo mu ndowooza y'okukkiriza bubeerawo gwe tuyita omwoyo kakati tulaba mu kitabo kya Yokaana mu ssula y'e11 tulaba nga yesu ayita Laazaalo ng'afudde bali banyina baga nti amaze n'ennaku nnya kali n'okuwunya akola ki awunya n'amugamba nti ajja kuzuukira naye bwe yali ayita Laazaalo teyamufuuwamu mukka yaga nti Laazaalo kola ki Laazaalo yawulira kakati bwe tulaba mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume waliwo Peetero tokubye nnyo sokoleke mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume tulaba Peetero nga azuukiza Dorka oba omukazi ayitibwani Lidda oba sula ya 8 oba ya 9 kiri kitatayita kibeera mekeyo bikolwa by'abatume Peetero wazuukiriza omukazi oli gwe yayita Dorka ndowooza sula ya 9 era naye n'ayita nti Peetero wamala okufulumya abantu ebweru ne yeegayirira Katonda n'ayita nti Dorka oba Tabita omukazi yakola ki yayita n'avaayo naye nga yali akoze eki afudde kakati ono bw'amuyita tiyamuyita kumusaba kyenjagala okujjayo tamuyita kumusaba nga ffe bwe tusaba kiri gy'obadde ontwala naye yayita omufu naye yeegayirira Katonda kiba kitegeeza nti okwegayirira Katonda enkolaganayo Katonda awulira essaalayo bw'ayita Dorka oba n'ayita Tabita yavaayo obufu awulira yali mufu nga talina namukka teyamufuwamu mufu yimukka nti Dorka n'atambula ng'abana ababi bwe balowooza nti omuntu okufa aba avuddemu buvimu ki mukka waliwo ekiramu ekyo obulamu bwa Katonda ngakaya so kati kyenjagala okuggyako ekyo kye tuyita abo abalamu obulamu obwo obw'omwoyo obwo bwe baba nga bali mu kwesiima wamu ne Katonda kyenkuga nti wali mu Zabbuli wabuuliza essula 13 Zabbuli 13 nti n'alagawa Katonda wange gy'otoli bwe neeyalira emagombe gy'oli bwe nenya mu ggulu gyo Mukama waali wonna kati obulamu bwono obukuumi bwa Katonda aba wamu ne Katonda abantu abo Mukama kuba yeebonanya abantu be era kyova olaba nti eno bino ekitabo ky'okukkiriza mu ssula 11 kyetuba tugamba nti abo bwe tuba tukuŋŋanye tuba tuziiya emyoyo egy'abatukuvu abaatuukirizibwa edda kati ffe tukkiriza nti abantu balina omwoyo ojja kusinga n'omulanga nti omuntu bwenzikira wano mbanga mu kabukka omuko guwewuka kituufu bwenfa wano siddayo kuba nti ndya nkola ki naye kiri kye tuyita omuntu w'omunda ekyekyo ky'obwakatonda kyowa ekiri eri abatakkiriza nti kikola ki eyo ye doctrine kwegamba kye kitwawula wano nti enjigiriza n'entaputa ate ogutali mu ki so kyogamba nti omukatuliki asaba omufu Mariya Mariya mulamu mufu ati kati gwe saagala tukawakane buwakanyi
totabula musajja Maria mulamu nze kati bwe njogera ku kaloli wange ono gwe baayokya Matiya Mulumba gwe baatemera wali Matiya Mulumba mulamu Maria atuddewa Maria ali mu balina omukisa ali mu ggulu ate owulira n'akayimba tukayimba abakatuliki Maria mu ggulu nga kiri soma kululirwa soma okulitulwa essula 12 era akulaga wano era ekyo kyekimu kyoba owulira nti Maria mulamu Yesu mulamu obulamu abantu bano bolaba bajjayo kati nga bulaba ne bagaa nti bubanga abamu ekyokulabirako nti obulamu buno obwokubiri bwe tulindirira tubufuna era eriyo abali awamu naani ne Katonda kati kankuwa ekyokulabirako mu nsi muno ffe mu bakatoliki waliwo ebintu ebimu Katonda abantu abamu batulaga kati okugeza nga Bernadetta Soberu yakamanduza katuba emyaka 140 emeka oyo Fatima teyavunda kere yakalaala abantu bwe batu tavundanga yakamala emyaka nduza 4 kati oba Katonda asobola n'okukuwa akabonero ku nsi akalabika nti n'obulamu omubiri oguvunda ogunya tebamuteekamu ddagala kakati ate oli sanduuko y'endagaano eyalera Kristo kubanga olwali okulamusa Elizabeth oli sanduuko ya ndagaano olwalamusa obulamusa Maria nalwamusa obulamusa Elizabeth najjuzibwa omwoyo sanduuko y'endagaano ayeetisse Yesu Katonda omulamba mu lubuto lwe kakati yamwebonanya namuga nti abantu bonna bali kuyita wa muki owejjokolera ekya Maria okuba omulamu okyogedde ng'omukatoliki oba gwe nga bw'olaba nkyogera ddala mu kukkiriza kwange ng'omukatoliki sebo ffe ng'abasiru okusinziira ku kitabo kyandiise ekyamagezi ati nekituuse abalaba abasiru tusobola okuba abasiru mu ndaba abatakiriza nti mu ndaba y'ekitabo naye nga mwana wattu amagezi lwa nsonga si kye kyakitulesa mulimu ebyongeremu nakyo kikakasa naye kyenjagala okutegeeza nti okufa omuntu nga yeebase kubayita okwebaka obanga bano bagaa nti abafu balamu bawulira obulamu obwokubiri bwe buluwa kubanga kati ono agambye nti bafudde bakyagenda mu maaso balamu kyokka ate waliyo obulamu obwokumeka bwe bwakwambazibwa omubiri ogw'ekitiibwa otakyogedde kwambazibwa naye ate bulamu omubiri ogw'ekitiibwa kubanga ogula omwoyo mulamu naye wali bagamba kukwambazibwa era kati Yesu kamalamu okulaga bw'osoma Matayo 17 Yesu yagamba nti waliwo abamu abalifa bano ng'amaze okulaba ku mwana w'omuntu ng'ajjira mu kitiibwa kye Yesu n'afuuka obuki obulala n'atulaga ekitiibwa ky'omubiri kye tulifuna nga tumaze okuzuukira eki kyeyajjiramu era omubiri ogwo gwalaba wafuuka gw'ekitiibwa Yesu bwe yamala okufuuka nga Peetero bamulaba ng'afuuse baalaba mubiri gwa ggulu yali mubiri gwa ggulu neguddayo kaakati ekigenda okusikira obwakabaka obw'omu ggulu ki ku muntu mubiri gwa kitiibwa kakati lwaki musikiza omwoyo kati ate kakati omusango gwasayiddwa ekitegeeza mwe mubuuse eddaala beebuusa abakatuliki nga bamaanyi kubanga era ono bavaawa okuga nti kati era paapa yafuga ne kereziya eri mu ggulu entegeerayo si entegeera yaffe kubanga doctrine tuyina za njawulo kampulire ne Mukisa ati naye yengasi Mukisa yatugamba wano luli nti nga bba abalokole tebakkiriza nti abafu
baba bawulira era tebalina kye basobola kusabira mulamu naye babeera basaba Isimanya Ibulayimu basaba jjajja Isimanya Yakobo kusaba bangi nammwe ng'ate batulaga baafa omuzira lugugu omukisa. Alright, abatuuliriza abalungi n'abatulaba mbalamusizaako nnyo mwenna kawungeezi ka leero mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Akawungeezi ka leero topiki ekomyewo omulundi ogwokubiri be twali tetuwuliddeeko ye Sheikh Aman ne Mwami Kaya Chaiman ndowooza ne Mr. Makolo Senkulumandwa. Ndowooza ya Senkulumandwa gy'atandise nayo kwentandikirako kuba ye omu ku basoose. Agambye nti ye ng'omusamize abafu bano bawulira era okumanya bawulira omuntu bw'azaalibwa bw'aba yakazaalibwa bw'ati baba omuzimu ne gumuyingiramu. Kati tatwawulidde omuzimu guno oguyingira ye muntu oba ono azaaliddwa yabeera omuntu kubanga omulamwa gugamba muntu. Omuntu afudde asobola okuwulira essaala z'abalamu. Ate Makolo kyatunyonnyola atugamba nti omuzimu gwe guwulira afaanaganyeeko ne Seeka Mulumba kyaleese kubanga naye agambye nti omuzimu buli muntu yenna alina omuzimu. Sheikh Amani kyaleese naye agambye nti omuzimu buli muntu yenna kasazaalibwa ng'afuna omuzimu. Kati kitegeeza bw'abanga omuntu bw'azaalibwa bw'afunira omuzimu omuntu bw'afa n'agenda kitegeeza ayawukana n'omuzimu ne bibeera ebintu bya mirundi ebiri. Ekyo bwe kiri. Kati tubuuza ono agenze ayawukanye n'omuzimu asobola okuwulira essaala z'abalamu. Agambye nti kanziremu. Kati kitegeeza ki nti ebintu bibiri bye muleese bibadde byawukana amaanyi n'atuuka n'okuwa ekyokulabirako nga kirungi. Naga nti olwaleero singa omuntu yenna alwala ne bampita okujja mu ddwaliro ne ntuuka ng'omuntu oyo waali awo naye ng'obulamu bumuvuddemu nja kulaajana ŋŋambe nti muganda wange sisobodde kumusanga. Kati n'agamba nti ono gwe sisanze ye mwami muzimu omuntu omutuufu okusinziira kw'amaani bw'abadde asomesa. Naye leka kuba muno fe wasomeseza fe nga abakkiriza mu Yesu Kristo tulina ebintu bya mirundi ebiri. Tulina ebintu bya mirundi ebiri. Bwe twogera ku muntu afudde twogera ku mubiri guno. Omubiri gwe gufa fe nga abakkiriza mu Yesu Kristo tegusobola kuwulira. Ngenda kuleeta obujulizi kubanga lwaki olunyiriri Sakaya lwe yasomye Mwami Kaya lwe yasomye lwabadde mu mbuulizi nti ekijjukizo ky'abantu abafudde kibula tebalina na ssuubi mu bulamu buno obw'ensi kebe mu Qur'ani kebe mu Bayibuli. Omuntu afudde ng'ali awo talina kiddako. Kati mukulu amaani kyagezezaako okuleeta fe oba osomye mu Bayibuli Abebulaniya essuula 12 olunyiri lwa 9 lugamba nti nate twalina bakitaffe ab'omubiri gwaffe abaatukangavulanga ne tubasangamu ekitiibwa. Tetulisinga nnyo okugondera kitaawe w'emyoyo ne tuba abalamu. Ye mubuulizi oli agamba nti enfuufu omuntu bw'afa enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Kati kye twogerako yoona ali wano asobola okuwulira essaala z'abalamu. Mu Bayibuli tekisoboka. Amaani yasomye olunyiriri n'alukomya mu kkubo Seeka Amaani nga luli mu kubikkulira essula 13 olunyiri lwa 14 teyalulanze nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe. Ekirungi tebafiira mu Muhammad. Okutanula leero abaweebwa omukisa baweebwa omukisa naye nga bafiirire mu Mukama waffe. Okutanula leero balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Kitegeeza empeera y'abali abali wali gye bagenda okufuna bye bikolwa bye bakoze nga balamu. Oyo kyatamazeeyo.
empeera gye bafuna tebagifuna olw'okuba bagenzi eri era mpakanya ekyokugamba nti abafu basaba amaani aga nti abafu bali eyo bali mu kusaba essaala ne haja atugane nabo basaba ne bali bajje basaba Allah n'abawolo kusaba jjeke kakati okusinzira ku Qur'an ye Allah yayogera bino mu sura ya 27 aya y'ekinaana abantu abatasobola kuwulira okusinzira ku Qur'an be bano egamba bweti mazima gwe Muhammad toyinza kuwuliza abafu ekyo kyekisooka abafu be basooke mu batasobola kuwulira abafu be bakoze batya Muhammad yatasobola Muhammad nanyini busiramu Allah mugamba tosobola kuwuliza abafu nanyini basiramu aleso busiramu Katonda tamanyi nkomerero tuli kukuwuliza abafu olwaleero abafu abali wali bayinza okuwulira eddoboozi ly'abalamu oba essaala zetusaba ne zibagasa oba ne bazisanyukira aya egamba nti mazima gwe Muhammad ajja n'obusiraamu Muhammad ye nabbi omukulu mu busiraamu era okusinzira ku busiraamu Muhammad ye nabbi asembayo era n'okuyingira olwaleero Muhammad chairman alese bulungi okuyingira obusiraamu olina kukakasa nga Muhammad mubaka wali omubaka omukulu naye omubaka omukulu owa Allah ekiragiro kizze gyali kimugamba Muhammad kyotasobola era kyotataaga kulowoozaako tosobola kuwuliza abafu ekiddako abalala Muhammad bamugamba bakigala nabo tasobola kubawuliza bakigala nga bakyalina balamu Muhammad tasobola nanyini busiraamu kati ogamba otya nti seeka amaani agenda kuwuliza omufu ali wansi nga mukama we Muhammad ali emagombe naye nga tasobola kumuwuliza obategereka bulungi kati ekisembayo oyagala bagisome zenjirese bagisomye sokolindeko fera tulindeko sisa busolo Muhammad awuliza abafu nagisoma uliriza Muhammad awuliza abafu kugambe nagisoma kululi nti Muhammad tawuliza wakati Muhammad tasobola kuwuliza abafu tasobola kuzibula amaaso yadde bakigala atulira illa dua okujjako okukola ki okusaba Mukama Katonda kakati bwasaba Katonda kakati abawulira beba abava ku nsi nga bakkiriza ekigambo kya Katonda la ilaha illallah Muhammad bwasaba olwo edduwa zikola ki zaana okulwa naye olwo tamalako omwakani agirekawo mu kireberebe twagala tumala ekyo nakani aye gweyo yonna babwe Muhammad asobola tawuliza suma duau kulisa busolokomawo wano obadde otya Muhammad okubeera ekigala kasitolombeddwa abawulira edduwa beba bava ku nsi wahum yasmauna alkalamu abawulira ekigambo kyaffe Seka twagayo kwefuga bwoba oyagala wanika omukono tukuweta tebakuwadde akubatemako ki aya esomeddwa Allah yayogera okkiriza nti Allah yayogera sobolire destroyer kati tunulira okkiriza nga Allah yagamba nti Muhammad tasobola kuwuliza yakimugamba naye namugamba oluvannyuma lw'okusoma dduwa oluvannyuma kulomba dduwa bawulira kakati nabo abawulira enakani eddwa beba bava ku nsi abafire kawuli bawulira ekigambo kyaffe wahum musilimuuna nabo bebasiraamu ne bwonaalwana Allah yaleeta ekiragiro Muhammad taliwuliza kiragiro kya Allah oyagala kumenyawo Allah oli mwogezi wa Allah kalwali kasotimako amatu kamalirize soka oteekemu n'amatu amalirize olyoka
kubanga abatuliza abalungi njagala kitegereke bulungi. Programu eno ekisookera ddala omusamize byabayogera nze mba sibikkiriza n'omusiraamu byabayogera nze sibyenzikiriza naye okuwa programu eno ekitiibwa nsirika neninda tayimu yange era kyova olaba tayimu yange etuuse kati njogera sekazisolo bw'aba agamba nti nze simazeeyo kiwandiiko. Sheikh Amani yasomye olunyi lwa Bayibuli bwe yalusomye n'atalumalaayo nze nga saabuusebuuse. Kati ekyo aya gwojja kuddayo ogisome ogimaleyo tulabe oba womalayo aya Allah yamala n'amugamba nti Muhammad asobola okuwuliza abawuliza. Kati ekisembayo kye kino okusinziira ku Busiraamu teriiyo bulamu bwa luvannyuma. Essula ya 23 aya ya 37 then malize n'ekya Lazaaro omukatoliki kyaleese egamba nti tekiyinzika era kiri wala ddala nnyo ekyo kyemulaganyisibwa. Tebuliiyo oba obulamu obw'oluvannyuma. Qur'ani yeesomesa wabula obulamu bwaffe buno obw'ensi. Tufa era ne tuba abalamu kyokka tetulife bakuzuukira. Eyo aya ya yawanika omukono nti tebiriiwo. Kati munazikubisa alina okwogera. Yes. Kati aya weebe ekakasa nti teriiyo kuzuukira 23 aya 36 mpaka kwa 37 ega nti tufa ate ne tuba abalamu naye tetuli bakuzuukira. Kati Sheikh Amani Allah yayogera. Sheikh Amani abeera ajjawo obuyinza obutugamba mbu waliwo obulamu bwa mirundi 3 atatuwadde kiwandiiko 23 aya ya 36 kati ono abajjawo obuyinza obutugamba nti waliyo obulamu obw'oluvannyuma obw'emirundi 3 nga ye Allah akigaanye ekisembayo. Omukatoliki agambye nti abafu bawulira era okumanya bawulira. Yesu bw'oba osomye mu Yokaana sura 11 okutandikira ku lunyi olwana n'okukirira wansi yayita Lazaaro ng'ali mu ntaana. Lazaaro n'awulira n'akola atya n'avaayo. N'aleeta n'ebikolwa by'abatume sura 9 n'aleeta Dorka n'agamba nti ekituufu abafu abo bawulira. Naye ekibuuzo bw'abanga Yesu yazuukiza Lazaaro mu ntaana n'amugamba nti Lazaaro va mu ntaana, ekibuuzo Lazaaro bw'abanga awulidde eddoboozi yaliwulira akyali mu bulamu obw'okufa ng'omubiri guvunze oba yasooka kuddizibwa bulamu? Awo kubanga Lazaaro azuukizibwa era singa teyazuukira yalibadde tasobola kuwulira ddoboozi. Kati ekyo kye batalaba nti omuntu asobola okuwulira. Ekitabo ky'amagezi tekikiraga ekyo. Maliriza bwe nti omuntu asobola okuwulira yoyo Yesu Kristo gwawaddwa obulamu kubanga ayogera mu olunyi olundoza tewalulaba ate luli mu 11 yennyini gy'osomye Yokaana. Yesu agamba nti nze kuzuukira ate nze bulamu. Kati Yesu bw'ajja gy'oli ng'obadde ofudde ekisooka asooka kuwa bulamu n'alyoka akuyita eddoboozi omulamu yawulira. Yes. Kati asooka kukuwa bulamu bw'omala okuddizibwa obulamu n'olyoka owulya eddoboozi lya Yesu ne bakuyita n'ovaayo. Kye kimu ku ddoloka Peetero akikola olw'okubanga akkiriza Yesu era amuyita mu linnya lya Yesu nga Yesu bwe bulamu. Kati ekiyingira mu ono afudde buba bulamu bw'amala okuddizibwa obulamu kwe kuwulira eddoboozi n'ava mu magombe. Kati bano abafuumwe be musaba musooka kubazzaamu bulamu. Kati kambuuze ssebo nze njagala nkubuuze mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula ye-11 olunyi lwa 22 abatuukirivu abaatuukirizibwa edda be baluwa? Bebaluwa nti tuba tuzze eri omusaayi ogwa Yesu ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Tuba tuzze n'eri emyoyo gy'abatuukirivu emiki emyoyo gy'abatuukirivu. Kati abo bebaluwa? Akati ekibuuzo ky'obuuza kirungi. Emyoyo gy'abo abaatuukirizibwa mu Bebbulaniya gy'osomye ojja emyoyo gyabwe aboogerwako ojja kutandikira mu ssuula ye-11 mu Bebbulaniya. Naye emyoyo egyo Bayibuli tegambye nti twogera nagyo olw'olunyi tolirina.
okutuukirizibwa olwokubanga bawangula kati tetulina layisensi etuwa ye bawangula bali mu ggulu ate kakati bano bagatta ebintu kubanga 11 Bebulaniya tewa nti nno bano bali mu ggulu egamba bali luddawa bwegamba Ibulayimu anti buliriza sura ye 11 yonna omanyi wane kirutabula bakita kumaliza nsonga buli muntu ayina endaba ye endaba yo si yeyawe wamagenda maaso abatuuliriza n'abatulaba mbalamusizza kibalina kuwa abadde asonga muno kusirika ansonzeemu Sebo njagala kusooka kulongoosa ayo omukulu oli tajja kumaliriza aya gy'asomye ebigambo bamwogeza byogeze bino bigambo someyo 3 sekensa 3 zokka kyembadde njogerako kyekiriwa layini omukulu gy'aleeta tetuwa bujulizi nti ddala ddala ffe abantu abalamu abaliwo twogera n'abantu balimukatuliki gyaleese ate ye mu layini eyo mwasinziire okutugamba nti bali abakulu ekitegeeza ebayibuli y'abakatuliki esomesa birala ekyo bakiyita njigiriza ntibayita dokita ekyo bakiyita njigiriza atugalirewo haji ndowooza genda maaso abatuuliriza n'abatulaba mbalamusizzaako ate siri musanyufu olw'ekifaananyi ky'obusiraamu ekyalabikidde mu kkooti sebo ensonga eyo etukutteko nnyo ng'abasiraamu naye kitegeerekeka nti abantu basobola okuza emisango nga si basiraamu ne bayingira mu kaduukulu ne basiramuka ekyo kimaze dekatonda wanya ekyokubiri omukulu asomye aya eno abasoma suratul mu'minuun eno ya 23 gyaleese omukulu oli ng'agandi katonda agayiteri ggulu abakyogera katonda baatubuulirako abali abakungu someyo 3 bw'oba ova ojja kutegeera nti abayogera ebigambo ebyo by'osomye abagamba teri ggulu teri kino teri ki abo balala ensonga sebo nga mmaliriza omulamwa gwe tubaddeko omulamwa mufu omulamwa ekigutta mwendowooza yammwegamba nti omuntu ayitibwa omulamu gwe mubiri omubiri ogwo guli mu ttaka oguwuliza si kye tuliiko abalokole kyebatamanyi abasinga bonna kyebasomesezza balaba nga omuntu okuba nti awulira ateekwa kuba mubiri mu mwoyo n'omuzimu Sheikh Amani bwe yabadde ayigiriza n'agamba nti ne ku ntaana tokkirizibwa kutuulako omwoyo gwe guba guli awo omwoyo gwe gwa mu ntaana nti olyoka okirambulule bulungi abalokole tebakitegedde bw'otegeerera ddala nti omuntu okuba nga awulira oba mulamu ateekwa okuba nga ali mu mubiri gwe ate omwoyo gwe mweguli n'omuzimu gwe nga mweguli nga ffe tukkiriza kati si bwe kiri ffe tugamba omuntu oyo asobola okujja nga talina mubiri ekyo abalokole tebakimanyi tebakikkiriza seka yakiwaddeko ekyokulabirako oli yagamba newano nakibabuuza dda nti omulokole kitaawo bwakugamba nti mu kifo bwekiti waliwo sente ogenda n'ozijjawo bonna bagamba mubagoba sitaani kati owulidde bwe bavulungutanye tujja tandikirawo ku sande ejja mbeere bulungi